olunaku olwaleero Waiswa mufumbira aleetebwa Mukooti tulabe oba omulamuzi anaasobola okubeera nga amugrantinga temporary release asobola okubeera nga atwalibwa asobola okubeera nga aziika mukazi we eyavudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwokusatu. Olunaku olwaleero Edith lwagenda okubeera nga aziikibwa neera nga Waiswa mufumbiro asuubirwa mu kkooti mu ssaawa ezitali za wano ne ku SMX Media ngenda beerako bulungi nnyo nkuwe buli kimu nga kigenda okubeera nga kitambula mu kkooti naye kiri ku mimwa gy'abantu at least kakiiko akalamuzi kasobola okubeera ak'ekisa kasobola okuleka omusajja mukulu ono bambi ali mu nnyiike ey'ekitalo kyokka nga ali mu kkomera mukazi we yasobodde okubeera nga afa nga tasobodde namukubako liiso oluvannyuma at least aweebwe akakisa agenda asobola okubeera nga asiibula mukyala we asobole okubeera nga amuziika amateeka gonna ge banaamuwa ali ready okubeera nga agagondera. However okusinziira ku speech y'abaana gye baawadde amazima ga Katonda kobeere nga gwe taata ng'oli mu kkomera ne bakulaga akatambika neeno oddamu amaanyi n'oguma n'oga mukyala wange yakola omulimu omulungi. Kankutereko ebimu ku bigambo by'abamulekwa bye baasobodde okubeera nga bayogera eri abantu. Ng'olabira ddala abaana bagumu mukyala abaana yabapreparinga bulungi ti omukyala yategeera nti agenda kufa abaana bano n'abategeeza nti ngenda kufa naye kino na kino kyekiriwo ngenda kufa naye kinene na kino kyekigenda okuddako ngenda kufa naye kinene na kino ensi bweti weetambula kwegamba olabira ddala nga abaana yes maama yafudde naye nga yagenza okufa nga abategeezezza nti ngenda kufa kwegamba nga mwekiri tekyabaguddeko by surprise nera omwana omulaba nga mugumu yabadde akimanyi ssaawa yonna maama agenda kufa ku luno lwe bamututte mu ddwaliro maama ayinza obutakomawo ku luno lwe bagezeyo kwegamba yesu okufa kubeera kufa naye already abaana babadde bakimanyi nti maama agenda kufa nga bonna bababuulirira ne babategeka akaseera akazibu ke boolekedde neera yeno speech y'abaana. My mom was, by the way, a very prayerful woman. And once she told me that we should always believe in God, even though she's not around, for us we should always still believe in God. Because even though she's not around, we can't stop what we are doing right now. Now because she's not around, we can still do what we are doing. Right now she's even still with us here. She's down in our hearts. All of us, she's with us. You can't just stop working because she's not around. We can continue working. We can continue learning. And by the way, not the only one who can talk, but others are also there. By the way, I'm called Aaron James Wavamuino, for those who don't know me. And by the way, since yesterday I was around, I was so heartbroken because my mom was not around. But since I have other people, someone wise once told me that I have other mothers, other fathers. So even though they are not around, I still have other mothers and fathers.